Abakulu mu bitongole by'obwannakyewa abakakkalabisa emirimu gyabwe mu disitulikiti y'Ewakiso bawanjagidde gavumenti okubayamba ku bintu ebimu ng'emisolo egissibwa ku bintu bibagabira abantu, okwewandiisa wamu n'ebirala kubanga bye bakola biyamba nnyo okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. On the URSB annual returns and their specific. Bano bakulembeddwa mu ssentebe w'ekibiina omwegattira ebibiina bino ekimanyiddwa nga Wakiso NGOs Forum Ofono Leonard era ng'abadde ku kitebe kya disitulikiti Wakiso mu lukuŋŋaana olumalako omwaka nga luno lutegekeddwa okwekuba mu ttooki okulaba awo bwe batuuse mu mpeereza zaabwe wamu ne bwe balemereddwa. Bano basabye abakozi ba gavumenti n'okusingira ddala abavunaanyizibwa ku kikula ky'abantu okolera wamu nabo naddala nga balaba obwetaavu obuli mu bantu n'okwongera okukolagana mu mpeereza. Akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga asiimye bannakyewa olw'omulimu gwe bakola kyokka n'abasaba okukola omulimu guno nga bagoberera amateeka. I am happy to note that Wakiso is a little bit organized and ahead of many other districts. Ladies and gentlemen, you know that all of you are governed by an NGO Act. Not only do we have an NGO Act in this country, we also have NGO regulations. Yes, ssentebe wa disitulikiti Wakiso Dr. Matiya Lwanga agamba nti singa ebitongole bino tebyaliwo emiranga abantu gye bakaaba gyandisusse wabula nga yennyamidde olw'ebitongole ebimu ebyandikoze ng'oluyungo wakati wa gavumenti n'abantu ebyekubira ne bidda ku ludda lwa gavumenti. Byannakyewa oba kye tuyita civil society organizations birina omulimu munene nnyo mu ggwanga muno, sina mu Uganda yokka naye mu nsi yonna. Kya nnaku nti ennaku zino ate ebitongole ebimu mu mmwe ate byagala kufuuka nga gavumenti. Ye ssentebe Ofono agamba nti bakizudde nti waliwo ebitongole ebikola emirimu gye gimu mu bitundu bye bimu ekitawa makulu nga kati batandise dda okulaba butebe banaatereeza ensonga eno. Kubanga osobola okubeera nga omuntu ali mu community ali masuliita naye waliwo yetaaga obuyambi ebuusi kati ebibiina nakyo bwe gibeera wamu ize rifaro ebeerawo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.